omuntu yali agambyeko nti mbuulire enjiri ndokoke n'obulwa ebigambo eby'omugamba n'obulwa okkubira musumba wajja kuyambeko. Leero ngenda kuwa emitendera 3 emyangu ennyo gy'oyinza okuyitamu okubuulira omuntu enjiri oyo omwetegefu okuwuliriza alokoke. Mu Makko essula 16 olunyiriri lwa 15 Yesu ebimu ku bigambo bye yasembayo gamba yatugamba mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Kitegeeza nti buli muntu yenna kasitomala okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo ekiddako genda osaasaanye amawulire amalungi, genda obuulire enjiri eri abo abatakkiriza. Si kwabamu tekulinga kuyitibwa nti omu ayinza obbeera nnabbi omulala musumba omulala musomesa. Ekyo kyaffe ffenna tulina okukikola. Mu Peetero ekisooka essula ya 3 olunyiriri lwa 15 kansomeyo tugamba bweti naye mutukuze Kristo mu mitima gyammwe okubeera mukama wammwe era nga mweteekerateekera bulijjo okuddamu buli muntu ababuuza ensonga ey'okusuubira okuli mu mmwe naye mu buwombeefu n'okutya. Atugamba buli muntu yenna akubuuza ekibuuzo ekikwatagana n'ekyo ky'okkiriza olina okubeera ng'omweteefuteefu ebbanga lyonna omuddamu kyonna ky'abeera abuuzizza. Ayinza obbeera muganda wo, maama wo, mukwano gwo oba omuntu gw'osanze ku restaurant, oyinza kutandika otya omubuulira enjiri kasita aba nga mweteefuteefu okuwuliriza. Babuuzaako mwenda mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribe koona kadaako gwejjo sookanga okulaba video zaffe tuteekayo olunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokubiri tubeera twogera ku mukwano. Onoonyeza otya omuntu omutuufu, ye okuumya otya omukwano gwammwe oba obufumbo bwammwe. Era ku lunaku olwokutaano tubeera tuddamu ebibuuzo eri abo abantu abakkiririza mu Bayibuli. Bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ne Bayibuli, noonyaako ku WhatsApp namba yange eyo, nja kuba nkuddamu mu bwangu. Naye beera mugumiikiriza kubanga njogera n'abantu bangi. Ate tokuba ku imo, tokuba mu ngeri yonna, nja kuba nkuddamu ku WhatsApp. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Sooka ofune olupapula ne peni owandiike ennyiriri zino ziyinza okuyambako mu maaso eyo ng'ozeetaaze. Ekisooka sooka omunnyonnyole ekibi engeri gye kyajjamu mu nsi era omulage nti ffenna twayonoona. Baluumi essula ey'okusatu olunyiriri lwa 23 lugamba nti bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Kati Bayibuli egamba ffenna ensi yonna yayonoona, si bikolwa byo by'okola olwaleero, naye twayonoonera wamu ne Adamu, ensi yonna n'egwa mu kibi. Kati Katonda ayinza kukusaasira atya? Mulage nti ne wiikisi 2 emabega, nnaku 2 emabega, omwaka oguwedde, kale emyaka 5 emabega neera yakola ekibi, ne maaso asuubira okukola ekibi. Kati Katonda ayinza musaasira atya? Katonda atayagala boonoonyi. Kati bw'amala okukkiriza nti nno mwonoonyi, awo beera osobola okugenda kutuluba eryokubiri. Ekyokubiri, muleetera okukkiriza nti Yesu yatufiiririra. Baluumi essula ey'okutaano olunyiriri lw'omunaana wamu n'olw'omwenda lugamba bweti naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyalina ebibi, Kristo n'atufiiririra. Kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe, tugenda kulokoka mu busungu ku bubwe. Kati kiri bwe kiti, Katonda mutuukirivu ate alina okwagala. Kati alina ebintu bibiri omulundi gwe gumu, ku sayidi kwagala, erudda butuukirivu. Kati yalinga atutunuulirako n'okwagala, ate erudda bw'atutunuulira n'obutuukirivu bwe nga tetukwalifayinga oba nga tetutuukirira. Kati olw'okwagala kwe okungi n'asalawo abonereze mutabani we ffe tusobole okufuna okusonyiyibwa tubeere nga tutuukirira. Kati okwagala kwe kubeere nga kukola n'obutuukirivu bwe nga bukola. Kati okusonyiyibwa kwaffe ye Kristo, ye atuteekako obutuukirivu bwe ne tubeera nga tutuukiridde mu maaso ga Katonda, n'okwagala kwe ne kubeera nga kukolebwa. Kati bw'obeera ng'okyali mu kibi nga gwe toli mu ssaddaaka eya Yesu Kristo, Katonda abeera akwagala naye ate obutuukirivu bwe bubeera tebukukolera, kubanga ye mutuukirivu tayagala kibi, ate gwe okyali mu kibi. Kati bw'ofuna Kristo obeera ofunye obutuukirivu bwa Katonda, n'okwagala kwe kubeera kukukolera.
engeri gy'agenda obbeera omulokole omupya olina omuzzaamu amaanyi nti yadde emitawaana ajja gisanga mingi mu bulokozi naye Katonda tamukyawa, ayinza okugwa nga bw'ayimuka. Bakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano olunyiriri lwabiri mu olumu lugamba nti ate amanya kibi yafuuka ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Kati Katonda yatuwa obutuukirivu obw'obuwa ng'ekirabo. Kati tugende kutuluba eryokusatu. Ekyokusatu, munnyonnyole nti obulokozi si mpeera wabula kirabo. Waliwo enjawulo wakati w'empeera n'ekirabo. Empeera reward, kasita okola ekintu ne bakusasula omusaala, eyo reward. Naye ekirabo kyekyo ekintu kye bakuwadde obuwi eky'obwereere. Baluumi essula ey'omukaaga olunyiriri lwabiri mu esatu lugamba nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu atuwa buwi ng'ekirabo. Kati omuzzaamu amaanyi nti mu bulokozi ojja kugwa, waliwo ebibi by'oyinza okugwamu, naye Katonda abeera takukyaye, abeera akyakwagala kubanga teyakuwa obulokozi obwo olw'okuba wakola nnyo, wabula kyali kya bwereere. Kati obulokozi obwo yakuwa kyabeera akusuubira olw'okwagala okungi, olw'okusonyiyibwa okukuwafuna, kubeera ng'omuddiza kwagala bantu, kubeera ng'omuddiza kuwaayo, kubeera ng'omuddizaamu kumwagala kukola mirimu gye, kubuulira njiri n'ebintu ebirala byonna eby'obwakatonda. Si bikolerera ggulu, si kukolerera mpeera, wabula okubeera nti osanyuka era nga you appreciate ekyo Katonda kye yakuwa ekirabo eky'obwereere. Ekyo kibeera kimuyambako bw'abeera ng'aseeredde obutagwira ddala n'alowooza nti Katonda amukyaye oba takyamwagala, n'abeera ng'akomawo ku musaalaba okwatula ekibi kye, ne baddamu ne batambula wamu ne Katonda. Naye bw'omutiisatiisa nti Katonda abeera akukyaye bw'okola ekibi, bw'agwa agwira ddala. Kati mubuulire amazima nti teyafuna mpeera, naye afunye ekirabo eky'obulokozi eky'obuwa olw'okukkiriza Yesu Kristo. N'ekisembayo okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we n'ayatula n'akamwa ke. Baluumi essula ey'ekkumi olunyiriri lwa 9 lugamba bwe luti kubanga bw'oyatula Yesu Kristo nga ye Mukama n'akamwa ko n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Kati alina okwatula n'akamwa ke ate n'akkiriza mu mutima gwe nti Yesu Kristo yazuukizibwa Katonda okuva mu bafu. Ebintu bibiri bya mugaso nnyo: okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we era eyazuukira mu bafu, n'ayatula n'akamwa ke, awo abeera afunye obulokozi. Vidiyo eno eyinza obbeera nga tekunyumidde naye beera ng'ogiddiŋŋana. Wandiika ennyiriri zino, ddayo zisomeko mpola mpola, zifumiitirizeeko, zibeere nga zinnyikira mu mwoyo wo. Olunaku lumu olisisinkana omuntu ng'olina omubuulira enjiri, Omwoyo Omutukuvu ajja kukomyawo ebigambo bino akwongerezeeko ebigambo ebirala, obeere ng'obuulira omuntu ng'akyuka ng'akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we. Nja kuba musanyufu nnyo bw'onteekerako wansi mu comment section kusoomoozebwa ki oba buzibu ki bw'osanga ng'obuulira enjiri. Omuntu omulala ayinza okuddamu oba nange nze kennyini nja kuba nkuddamu, tubeere nga tuyambagana. Mwebale nnyo okubeera nti mula vidiyo zange. Amanya gange nze Lukumwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, sharinga n'oyo omuntu yenna ayagala okutandika okubuulira enjiri. Tunaddamu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mukama bawe omukisa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.